po jako akawuwo. Ndi clear njagala kubeera president wa kibiina kya Democratic Party. Ng'ebula emyezi ebiri okugenda mu kulonda kwa kamyufu ak'ekibiina kya DP okulonda abanaakwatira ekibiina bendera mu bifo eby'enjawulo okuvuganya mu kulonda kwa bonna okw'omwaka ogujja abanaavuganya ku ntebe ennene y'ekibiina bongedde okwesowolayo. Era omuntu akukuutiriza Yoweri Kaguta Museveni abe n'omukono emabega mu bukulembeze bwa DP ne mu kibiina aba azizza gwannagomora. Kakati mu nsonga ag'omu nkubo gabadde gakyalaga ng'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Luweero Brenda Nabukenya nga bw'agenda okwesowolayo okuvuganya ku bwa pulezidenti bwa DP wabula enkya ya leero Samuel Walter Lubega Mukaaku eyavuganyako ku bwa pulezidenti bw'eggwanga lino naye alaze obwagazi ku ntebe ennene. Toyinza kubeera awo nga ku ssaawa eno weeyambisa obukadde olusanvu mu ataano obw'ababaka bwe batuleetera. Gwenga otambula eggwanga okuddamu okufuna obwa pulezidenti bwa DP naye ate ng'otya n'akalulu ogenda olondobayo bulondo biba ba delegate loga gw'ojja kubeera delegate naawe ojja kuba delegate nga tebayise mu process ntuufu oba ofaananye pulezidenti Museveni. Era oba ofaananye pulezidenti Museveni kasita obeera ng'oyagala kisanja after kisanja after kisanja enjawulo ne President Museveni waba tewali. Ono ategeezezza bannamawulire ensonga ezisinza okumuleeta avuganye omuli eya pulezidenti Mao okweyagaliza yekka okuvoolanga n'okuvuma bannakibiina okwekulubesezanga ku mukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni wamu n'okuleetangawo enjawukana mu kibiina kyabwe. Bw'asaba ekisanja bwe kigwako bw'asaba ate yasuubiza abantu mweri delegates conference omwali emifaliso gya UPDF ne tenti za NRM yaganjagala ekisanja kiki kimu kati olwaleero agenda mu kyakusatu tunaba tuli awo kasaba kya 10 sayiro ya Museveni. Ekyokubiri kwe kukwata sente z'ekibiina miliyoni 7.5 zetufuna buli mwaka ye natandika okutambula eyo ng'agenda anoonya delegate obubwe bwatugamba nti bafunye dda badelegate okuva mu madistrict. Ono mu ngeri y'emu atangazza ku bigambibwa nti Nobert Mao yandiba ng'ayagala okuyimiriza delegates conference ng'eno okulonda kuno omwe kulina okutambulira. Oba President Mao ayimiriza oba tayimiriza obuyinza bw'emanyi tabulina okuggyako NEC ebulina ne National Council naye ne bw'aba ng'akikoze ng'abulina nze sifaayo wonna wanjagalidde oba delegates conference agitadde Juba oba agitadde Kigali oba agitadde Kisuumu nze ngenda kugenda era muwangulireyo. Vincent Matovu munnaddipi okuva ekibuye asinzidde mu lukuŋŋaana luno n'alambulula ensonga lwaki Mao abadde tasaanidde kudda mu kalulu kano. President Mao tagwanidde kudda ku pulezidenti wa kibiina kubanga si mwetegefu kutwala mu State House, si mwetegefu kutwala DP mu State House olw'ensonga nti n'okulonda okuwedde bwe yasooka okubeera presidential candidate wa DP yakola bubi nnyo. Okulonda okwaddako n'addamu okubeera pulezidenti wa DP teyasobola kwesimbawo. Mukiibi Samuel Kebo yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. N'agatta amawanga ag'enjawulo, n'agatta amadiini ag'enjawulo, n'agatta endowooza enfuzi ez'enjawulo. Ndowooza ye muntu agwanidde okukulembera ekibiina kya Democratic Party ng'akitambuza ku musingi ogw'amazima n'obwenkanya.